Wabaddewo akasattiro ku kyalo Nakabiso mu ggombolola y'Ekiringente mu disitulikiti y'Empigi. Musajja mukulu Haji Kato Kasujja bw'afuumudde abadde baleese omulambo gwa mutabani we. Bano abagambye eyeeyita omusajja kale aguyingize mu nnyumba. Obuzibu bwava ku Salimu Kasujja ow'emyaka 32 kati omugenzi okukyusa eddiini n'ava mu Busiraamu n'adda mu Bukatoliki. Nyanza kujanga omwana wange ali eri emmanga ne bangamba kanda wa mugobye tebamuyingiza mu nnyumba ye ne ngamba simanyi kusobeza mwana wange era neetuula wali. Olw'okuba omwana yasiraamuka n'ava mu ddiini ya taata n'agenda mu ddiini y'Abakatoliki. Songa lwaki omwana akoze eki yeebasaawo. Kati mwe ng'abatuuze ekyo kibaleseewa. Anti ngaffe abatuuze ekyo kituwanga kyakuyiga awali abazadde abaffe abatwaki abatuzaala banga kira ku mata neva mu ddiini ya taata n'engenda mu ddiini endala basiriza musango. Wetutuukidde wano ng'abatuuze beekozeemu omulimu ne bapangisa weema gye batadde mu luggya ne babikkiramu omulambo gw'omuvubuka ono wakati mu kusoberwa. Ewaffe tuli Bakatuliki, taata wange yali Musiraamu nga jjajja wange Mukatuliki azaala taata. Omwana ndowooza yeesalirawo n'agamba kaakyuke. Nabye kukyuka te omwana nange mbadde sibitegeerera bitegeereddwa. Kati omwana wuyo yeebasaawo ennyumba nkalu. Kati obudde buno anonye poliisi. Buno abatuuze baagala kumukuba. Ate ne maiti poliisi yekoze eki? Yegireese. Eyali Salimu agenze okufa nga ye Paulo ng'abatuuze banenyeza munnaabwe okunyiga bw'ati n'atuuka n'okugoba omulambo gwa mutabani we gw'amanyi obulungi. Yatomerwa emmotoka ku lunaku lw'omukaaga essaawa 8 ez'ekiro. Omukyala ono Mariyamu alaajanye nnyo. Ye Haji olwasibyewo ennyumba ye n'atambula teyazzeemu kulabikako. Kyekigobesa omwana wange kibamuteeka ebweru naganza genda kumuziika. Omwana wange n'olinda muziika. Obwedda maama w'omugenzi ali awo ayaziirana n'omulambo gwa mutabani we.